Mr. Tiki aba Mr. TikToker Mr. TikTok ne Miss TikTok. Soko tunyonyola empakeze kikitibwa kintemeretemere munkitegere mizimu ki najo mirimu ki jogenda okwasaganya ku TikTok. No nze loza nabye ngendo bakolera. Ale loza nze bembadde nga nkola olyo era bye byampeseza kineno kubanga tewalimbye mu manifesto. Nze nabagamba mumpe ndiye mumpe kuba byenkoze bye bingi aye nga kubanga nze mbadde nga bikola nga sina title ya Mr. TikTok. Ekyo vala abantu bagambye akatuwedde no simply because abadde ngawo abadde nga abikola ate bayinza okuwa nga to because kwolo olugambo lwakola olina omuntu gwali okosezaako n'omutuuka ne Uganda ne mwambalagana butoola n'omufeesinga nagana ne buladi wampisa bubi bangi naye ate mikwano gyange. Ani gwe wasinga okukosa ye n'akitwala pasono? Phoebe. Temuzigatana kati? Phoebe. Afa Kayima ne Michi Tasha omutegedde Kitasha alla oyo ngenda kwogerako omugambo abaana bali coding obeere kufeeyo page otambule mafuta gobombadde mba nkutaddeko era ne nga kyontiipyeko tekigenda vaawo bulamu bwange bwonna tekisobola kuvaawo lwensonga kati Phoebe akolawo kola kute ali successful era Phoebe newaba bagamba alina ettaffaali lyange namuteekako. Export TV to the world. Twina ne bakadde bafa aba El Shaddai Money Service International batambuze sente zireta mu ggwanga Uganda nozifulumye namba yaabwe eri wansi beekwate ku miwendo egisoboka. Bali South Africa eyo y'emirimu bakolayo mingi DSTV masannyalaze school fees ngagala tambuza sente ng'ozisa ku mutimbagano bagenda kuyambako deno nkuyozaayoza obwa Mr. TikTok. Mwebale kunnonda mwana Mr. TikToker Mr. TikTok ne Miss TikTok. Soko tunyonyola empakeze kikitibwa kintemeretemere munkitegere mizimu ki najo mirimu ki jogenda okwasaganya ku TikTok. Nze loza nabye ngendo bakolera. Ale loza nze bembadde nga nkola olyo era bye byampeseza kineno kubanga tewalimbye mu manifesto. Nze nabagamba mumpe ndiye mumpe kuba byenkoze bye bingi aye nga kubanga nze mbadde nga bikola nga sina title ya Mr. TikTok. Ekyo vala abantu bagambye akatuwedde no simply because abadde ngawo abadde nga abikola ate bayinza okuwa nga to because akalulu kanene ani akateekateeka. Yugi extra media yugi gaya ali awo oyo yagoba batuzirira ebimuli ku kisaawe. Oyo yabitegeka abadde nga abitegeka sigwe gusoosa actually nze empaka zensosa okubeeramu. So nali ndi awo nga ndowooza ku TikTok okwe nga basaba abantu ebifaananyi bemwaga bajje abantu ne basindika ebigulu nga basindikiddemu n'ebyange. Sigwe yenominating abantu be bakunominating ne be basindika oli ajja n'aggulawo empaka n'agamba musindike abantu bammwe bemwagala kati bo namba z'ebifaananyi weziwera ze baagala nga bakontakitinga okitegeera nga bagamba bakunominating ne mu mpaka bwezi oli redde muuli kati obanga actually nabawamu obuzibu kuba nze mwana saaga nnyo bintu ebyo bya pressure ebyo okitegeera byalimu pressure ati like okubeera awo ate noonya akalulu ate biki nobeera ku live genda kuzaavugidde wagenda nga we twali awo kubanga nze abaana ne bajja nga twakuziza isimaili nga bajja kuzilive denowe nengamba nzaani agaana mpereza abantu mbaddewo for over 4 years like bwaba basazeewo kunsiima n'ekyo nzaani agaana okitegeera nenumba kabadde ka mazima na bwenkanya akalulu kaba of course kabadde ka mazima kubanga era bwe bantaddeko nali nayitawo an opposite ngabani kuba mu mpaka ezo ze abantu benalabako abamu bewavuganyako nabo kwaliko simpokiira nalabako kakono ndowooza oyo yali musumbuyi nendabako ono mukwano gwange loni wagira dieta kugamba gobalabanga siwali bebani tobamanyi ogambye ani nani simpokiira omumanyi no namutandika mulabako olwo nali simumanyi deno wali tomanyi simpokiira muyimbe nali simumanyi TikTok ate muyimbi yayimba luyimba ki
Noonya gwempasa nga lewa bwasula wange owemmula muzaalimu abaana nga sibaweerera owemmula yakayimba ako mbadde simanyi yoyo toseka ye Simple Killer bambi mumuwagire bambi bamuwagire bakole challenge muyimbye yayitaddeyo n'obuyimba obulala mumuwagire bambi Kakono tomumanyi linnya lya muntu ye Jaaka mutege onawemula Kakono ow'omukono ogumu mulaba tolina Loni owagira dieta Loni tomumanyi nze kankubuleko nze abantu bonna boolaba nabalaba kwolwo okutandika obbategeera ono ye gundi kwolwo kati bani bogenda okukulembera nga tobamanyi n'abanonda sibamanyi kati kitegeeza nalondebwa abantu omutwalo gumu mu 12,000 kati kinkakatako ogenda okumanya abantu bonna omutwalo gumu 12,000 gwe watuuka naye ku final y'omumanyi yani ekira si Simple Killer gwe watuuka naye ku final tomumanyi yekira Simple Killer yayo Simple Killer naye nga bambi bebala okujja mu kalulu naye ze naye sibamanyi ku TikTok omanyiko ba TikTok nga bameka abasinga bamanyi sijaga nti sibamanyi abasinga bamanyi naye kati ono ogayawo oba ali Dubai eyo gwe nasooka okujjako ali Dubai eyo oyo mumanyi kubanga yali apangisaako ne ku bed space zange mumanyi Alex Muwonge yali apangisaako ku bed space zange ekyakumumanyisa nti yali mupangisaawo wange kati nenzirako oyo mulenzi olubuto olunene oyo Yerusaya sijayingira mu ntalo zo zesimanyi balenzi sina gwe mmanyi wa lubuto lunene sina gwe mmanyi ye Yerusa tonsetinga mbokozo angu kati otyaki tewali simumanyi ye Yerusa tuveeyo abo bokka botegeera yeeyo nombuuziza be nali nabo mukalulu like oba nali mbamanyi nali sibamanyi bulungi omuntu gwe nali mmanyi yali omupangisa wange e Dubai aya deno TikTok eno mwe nga bali babategeeza empaka ezo zigendamu babategeezaako bye mulina okukolera bannayuganda oba naddala abantu abali ku mutimbagano of course owa manifesto yo naye nze saagendayo tewandaba nga bawa manifesto olw'ensonga ku byenkoza tendandikega nze mbakoledde kinate ngenda bakolera kinate bampita naye saagendayo nali manyi ebisookerwako kutereeza neeyisa y'abaana b'oku TikTok ekyo mbadde nga nkikola always bano abataagala kukola batiktok abasiyazi bano banywa nnyo omwenge baani biki mbadde nga mbikapozi nga tonfolowinga nanti tebinaba kugumbuka tebinaggwako anti era nsi buli gwe basomesa nti ayita gwe ng'omukulembeze kikakatako entakera anti akakyama amamera kati nze kinkakatako kiringa nti Ministry of Health whenever ne bagamba naye mwekuume ekirwadde kino bwe kiti osookewa kireme kukwata oshege waliwo wuliddeko Ministry of Health ngebeerawo togendayo nze nja nenkola video yange oba live yange mbagamu aba TikTok mukole mulekerawo okubeera nga babeega neobeera beega baako kyokwasaganya olw'ensonga akuwadde leero enkya tajja kukuwa ajaga omwana oyo asabiriza ne kati nze nja kujja nkuba oluseke lwange okawaye nina nkubya oluseke naye kati kituufu takola ki talinaamu naate alina kyakola okitegeera naye kati wabawo oli ye nga ye mukubi wa lutaapu sina luseke mukubi wa lutaapu enjawulo y'olutaapu n'oluseke ebeera olutaapu owuuta buwuusi oluseke onuuna oseka deno ekitegeeza abali eyo nga balowooza nti TikTok eyinza okkeera ku makya neeterera neetambula bulungi nga teri kuvuma teri ntalo teri ki abaana bakola bagira kibagira ewali ekirungi n'ekibi kibaawo ate bano abaana balina omukisa bano abaakajoininga TikTok mutwale example z'abano abaana abawemula nti bali like beegasseeko ki bali successful oba nedda okitegeera
family zaabwe zisobola okuvaayo mu media ne zigamba nti yenze taata wa gundi nze maama wa gundi nti nedda nze taata wa Deno okitegeera so kiba kirina okuwa ekyokuyiga nti kino kyokola kirungi ojja kifunamu oba koppo oyo akola ekirungi nawe okola ekirungi ojja kukifunamu naye bw'oba nga owemula nga gwe buli kimu okigenda kitambuliza mu kwemula osabula busabuzi kitegeeza ababeera mu comment section babeera just bakulimba kukubira naye yewaffe naye bw'ogwa mu mbi oyo bulijjo avuma abantu bulijjo awemula abantu okitegeera naye ate batugamba nti TikTok eyagala nnyo ebyonoonese tosobola kimekinga ng'oyogera by'amakulu anti labayo kati kankubuuleko ebyonoonese tubyagala kale nange ndi mu violence family naye nze ebyange violence wange gwenkola ali komiki nze palamenti ya Uganda ababaka babeera ku zitabu zange balaba Lugambo Nation bamanyi nti Lugambo Nation yasaba bwezi omulaba oli kwebuzabuza ng'ali mu kulaba ebyo ani abigamba baŋŋamba bankubira n'amasimu naawe omubaka parliament nagadde oli nagamba honorable Gundi nno ssebo kumatiri tubeera nebyoyogera obijjawa okitegeera oli bajjaaji banize kati live ogiraba abantu kubeerawe nembeera n'abantu ab'ebitiibwa okitegeera bano babebekulu ba Spice bani bonna bonna babeera ku Lugambo Nation bebekulu abeera okwo ate Bob babeerako naye nze kati nze Bobi yankube omanyi kati nze Bobi omulaba kyali wange okitegeera kati waliwo olutera okwogeraye nga mwana gwedde n'omwana mama Solo akwagala nnyo aba ne ku mirimu gyakwagala aba Lugambo Nation mwana gwedde no storage Bobi yakubira twogera ankubira kiriko ankubira kubanga kati kino kyemugaba kyaliwo before naye ankubira nitwogerako ebintu ebimu okitegeera tumunoonya mu kuzoganya struggle kujjako muzeeyi abeera ku Lugambo Nation ati kati nga nti nno Lugambo Nation eri worldwide nti abantu bagipicking up interest nti erina kyegattako mu society asobola okubeera eyo nga yeboye naga kanikola ekibo oba nga byemu nnyo biki nga stress zange zitwalewa Lugambo Nation mpuga abamuleetedde nnyo naga akanfumulireko wano okategedde TikTok eno oli bwagamba nti egasse tofaalidde n'okwonoona omulembe guno oyinza okukkiriziganya naye mbweyonoonye Facebook tebogera Facebook kati ze nkuza baŋŋana Facebook fefe nga batugala biki mu Facebook obuseegu internet biki TikTok just eyongerezaako bwongereza nti ate Facebook erina limitation ddeno newopostinga kafaananyi ekajjayo ndako obuseegu bwedde obwafulumanga nga TikTok teriyo bwatambuliranga kuki simanyi kuba nze saabulabanga ffe twali bantu batuukirivu nnyo olaba pono tolaba pono nga muhagaze olaba pono era bwe mba njagadde olaba atist nkolamu pono nenga olaba gwomulaba pono simulaba oba mulimu gwa mumutwe babize boy oba mulimu gwa mumutwe babize omwana omu yangamba nze pono siraba mulabe wabula kwendya ekyemisana ekyeggulo nga kwalabye ekibano ba smart wire ate nga TikTok ekoze nnyo kyamaanyi oba promotinga mwe ba smart wire mubeereko ne mwetega no kati kankubuleko TikTok gwe kyoleese kyeyaniriza oleese Lugambo kati nze natandika TikTok mu covid atandika 2020 ndaggwakaawo 2020 kuba 21 twalitandika okulo 21 siyo twalonda 2021 ng'olwo akendedde kati mu 2020 eyo sijjukira bulungi naye nze mu Filipino yanzigulirawo TikTok yakawala twalitukola nako si gwe yajeggulira nawe yasooka naginzigulirawo gwasooka nga nze sibitegeera deno wallahi billahi taala nga sigitegeera TikTok mu 2020 kati nkalabangako kabeera kakola bu video nze nesooka naye njijjamu nga sibitegeera nekagiteekamu ogwokubiri kati wateekamu ogwokubiri kawala nga mubeera nako no twali tukola naye ku mulimu nga temusula wamu kali receptionist ng'enkolagana ekomaawo ku mulimu byamuli wakumeti wange tebisukka waawe nkulaba gy'olaga teri nkwatagana teri kati oyo gaalo naginzigulirawo kati nembeerako for like 1 week
nana bakati njoyinize community y'abana Uganda juga wojiba wakajigula ototukirawo mu Uganda community bijiye ndaba nengenda mu community y'abana Uganda lero nenyingira for page y'abana Uganda ndabako ba Heart Breaker ba Samansa ba Donors abitinga biko wakati natukira wa Heart Breaker ndabesa sababu ashakamba bichi oshege nembeera kanengamba kati mpambi entya goye gwe bagulidde nga tomanyi na kigendererwa nga simanyi otudde mu wiki emu oyagala wamba kale nengamba kati mu wiki egi ngolunegomba bali abaleka bali mu kwesabula nenga kati baneno nino bawamba mbawambye entya nentula nendowoozamu ngate ku mulimu mba free nentandikawo ka program ka hot seat ngando target ya kuleta bevuma obateke kukala ono ati break asabula gundi ebisere ati break bali besabula nomvuka mu Lama Aban nendeta nesoka nenda Lama Aban nemuta yako hot seat yeyo ne nyolwane break ze nibesabula nganja kudda wali erinzinge mikono abantu ngaka bata wako lenaku zino abantu naivo genda kujono na bebuzibu bwo kale nobateekawo osegeera nebo yogerako bobo bado following Lugambo Nation bichi chikuwa kifaananyi kibali mu content waffe biki ebyo tukola bebakola ate it's okay temulina bwa copyright it's okay kwanza kiba kimpa amanyi nti si yasosa actually nti ekintu kyemba natandikawo bakiyigiddeko bakipikiza interest mukyo nti nasobola okukola kyo afuna kyo oti anti ayinza okikola n'okusinga gwe it is okay kuba mukisa gwenze sizimba mutima wallahi nsizimira muntu mutima nze kimpa maanyi nasanyuka nti onaze ba appreciatinga banwanyisa bulwanyi bebana Uganda bamanyi banwanyisa bulwanyi naye nga nze ndiuke nakyo kati bwendete hot seat era wabawo abakola ki abajja ne bagitwala abaali bakazi biki ngasobola kuddawo nti mwata ngamba kati wembanga kati kitegeza mpambye batandise okuwa attention yes kati bwoba nasobola okukwata kyembadde nkola n'atandika okiteeka ku platform nakikola kitegeza ki gye kiri bakitegeera ngate nga kisinga okumpa amaanyi mu comment section biki nawe watandise okukola ebyadde ngamba yes nengikyusa nengituma 1-on-1 namukwano gwange ali Sweden bamwita Pole nanga kati deno gundi tugikyuse tugitume 1-on-1 nengituma 1-on-1 waita banga tano nayo ne bagibba ngolwane agibba eyo kala yugi oyo yatakisa binene nagibba yugi nga mukadde nagibba basajja bakulu abo yakolanga ne ku Delta TV myaka ejeda nga bebamu aba bagitandika simanyi ne Mono TV gyeri Delta nayo bebamu bebagitandika basajja bakulu abo ate era mumanyidde kati bagibba waliwo nekivuuka kiri e Dubai kiri mu delivery bakita kibigijjo ne bagibba ngamba soke mukikole naye ate mulenga tebabibba tebabiwangaaza bakwonona bwononyi tebawangaza kati awo yava nefuuka Lugambo Nation paka kati wagifula mwaka ki Lugambo Nation 2012 nga atandikira ddala kubanga 1-on-1 yavuga 2021 kati abaggwako awo netugifuula Lugambo Nation kati Lugambo Nation ate yonno nagiwa obudde ogireeta olw'ensonga abandeta nogifuula Lugambo Nation ba Kadaama abalina engamba abo kati abeereyo ng'ali mu kyumba talina wakolera Lugambo ng'alina gwasobola okuyisamu eggaali obisaga binga bimanya ebyokumuzigo nemmanya nti kati eno nengireeta Lugambo Nation kati abaana ne bapikinga interest ne bajagala nnyo abaana ne bajjawo beesabudde abaana bakoze Olugambo biki oli ngakula nagadde waliwo yamanyidde mpa arena baali bagana gituma arena mpa arena akattiro nga jangu kati engeri nabanga bize netandika okwemployinga abakozi wangi abaana ne batandika bafunanga oba baali baagala just nabo anti kati bo bajjanga kwemalako stress naye ate at the end of the live oba biki twafunangamu tofuna oli obokezaayo awo abaddeyo oba kalango ne tutandika n'otunda t-shirt ne sente wazikoleranga ddala ng'oli e Dubai nze ng'omusaala gena okujja nga ze sente so zijja ku mobile money ng'abantu bampa sente oli nagadde eno njagala kumpisaamu
oyala kuyisaamu nti olina sente emeka nti bweziti olinaga nti deno waliwo yammanyidde oyagala mukola ki musaleko omugambo nga gwomanyi banga gwotomanyi nti kyonna kyomutaako yammanyidde nga naye muwa pakeji ye nti deno njagala kino bwekiti bwe ntyo oli agamba nti soda oyambisaamu eggaali muwumbire kati bano banzibye sente zange nasindika sente zange ne bazirya ono bwati namusindika biki eyo nayo pakeji weeri eriko sente zaayo ya so nempuuza nga abaana bazze nga era wakasene wekajja tukagabanga mwasobola okwateyo olagizebwa ne watusobola okwateyo kewakola Dubai ng'okayisa ku Lugambo Nation n'ezi programu ezasooka olina kye wakakolamu oba nga bwekajja wekayingiranga bwekaalibwanga atika nze Dubai saali mukyakaze nti oba nti oba biki nasaneza nazikolanga mu bintu byange Uganda sikwata n'ozizzeeno Dubai eri mubeera ku free wifi mubeera ku ki internet yeeyo neya wano ogiteeke ku minzaani njogera y'abatategeera naawe deno njagala oteeke ku minzaani internet eyeeyo si yabwere soko gyo nti free wifi soko kijjewo kale internet yeeri ey'okusasulira ey'omu Uganda gintere ku minzaani byanjawulo ki byezaawukana internet yeeri esooka eri so fast ate eri cheap oshegeera si yabwere nga mulowooza esasulibwa nze soda bwompa omulimu noŋŋamba nga kampani tugenda kuwa kino tukuwe kino tugenda kuwa kino oshega accommodation wifi biki kampani ebikuwa kuki oba tokola oyinza okera ku majani ne babikuwa nga tokola tebakusanga kukuba ng'oyinaayina tebalwokuba nti olina kitegeeza services za kampani ziri part of your contract okitegeera babikuwa ate nekirala kuwa gundi kati fe emirimu gye twakolanga ng'olina okukola report olina osindika report ozijja kugula datawo kikakata kampani kuwa oshegeera ndi kampani wona wekwetagira yetaga email biki kola weekly report monthly report olina obikola oshegeera olina kyo reporting nga biki olina obikola ng'oyita ku internet ya kampani so si yabwerere kati ne bakadama mulabanga babeera nti bali ku free wifi bagikolerera emirimu gyakola biki n'abeera mu kiyumba ateekeddwa okukola ki wetugambira nti yabwerere batuuka mu ggwanga lino Uganda bava ku kitimba nekibalemerera eri kati kankubuleko olaba abaana ne wabeera mu bed space internet bagisaswadira mu ameka 3 zibanga sente mekezi mitwalo 3 okitegeera etandikibwako emitwalo egi ey'amaanyi akusedde tasukka egi naye nga eri unlimited mwezi tevuddeyo biki naye kati waneeno ojateekako emitwalo egi wayitawo n'ennaku ebbiri ziyinza obutawera kisinzira byokola ne bakuweerawo kamesi you have used your GB kitegeeza omuntu aba ate olina obba n'omulimu oguyingiza okitegeera kati nze kwendi olw'ensonga ninawo omulimu gwange wano nekira nze yafuuka bizinesi eyo TikTok ku saidi yange kuba ngifunamu buli lunaku ngeteeka buli lunaku kati wala guno omwezi gwo gubadde mufu oluseke lubadde lutono nnyo nga n'obulango tebukyajja naye ng'ate ziri ze bampa muguli zikavalinze guno gwonna okitegeera era sivuddeko ku internet sirina data sirina biki okitegeera so mujjawo ekyo mbusimayo ebiba byabwere omwana aba alemereddwa internet aba talina mulimu mu Uganda ate esente ze Uganda oli waga sentegeko ekyetaano munaku 2 ate nteeka 2 ziggwawo asooka n'ayakamu wano nga yakajja akyazirina bityo bakakasa nti kwali naye nga tusobola kimaintaininga kumala mwezi kumala myezi era ffe tubeera tugamba tuvumireyo tubalinze wano nze temunniize temundaba gwoli leno internet eno singa teyakukyusaamu nekuwa obulamu buno obulala walina essuubi nti wandize mu Uganda wandize okuddawa ebweru oba gwe waliwo wasetinga ddaka oliyo ngeri limited nze okudda wana Uganda nadda kuwummulamu kuba Dubai namala emyaka 5 kitegeera ninga olinga omwana omuto nkula bulungi gwe tonda fresh like Kevin Water nemwe ekikumu abantu betuuma gwe mbuuza linnya fresh like Kevin Water gidivaawa always amazzi enkuba etonye ba fresh nze always am fresh olinga myaka emeka fresh like Kevin egyo gye nnina gompa emeka gyompa gyegyo nze bwe mbula olinga mu 2 awo naye bw'oŋŋamba nti Dubai wamalayo emyaka 5 tosobola gendayo nga 20 Dubai nagenda mu 2018 nga gwako
Oshitegeera. Kyogamba gwe bakuzaala 2018 nti nkusinga obukulu. Aze ndi muto nnyo. Emyaka etaano gyo. Oli mwana muto nga wetika abasajja abakazi abakulu. Wali osazeeko nawe. Kale. Nekyana kitogi gwe neetegereza. Kale. Twala obuddewo. So. Wajja mu Uganda kumula. Nengawa asobola mbeeremuko wano eno. Setingemu ebye Uganda. Imala enzireyo ewaffe. Olina ekirooto ekidda. Kuba kati ndaba eri muba mugenda kukolerera kukyosa bulamu. Bwe mbeera mu Uganda ngera obulamu bukwasaganya bulungi era. No kati kankubuulireko Uganda eyangwirirwa nnyo abantu abagiwangaaliramu ebbanga eddene. Otegeera nti nze eri wemba for example nti wemba nali nfuna akakadde buli mwezi Uganda bikyukamu. Waliwo bikyukamu kuleka nga weekozesa ate era ne oba weekozesa era tekyenkana kyeri okitegeera ya so obeera mu nkono gakaso enzireko ewaka baleme gamba nti mbasuuliridde okitegeera obeeramu ko n'onyumirwamukko nomala noddayo mu haso kati kankubule kate bw'otunuladde n'owe Dubai n'owa wano olaba difference y'amaanyi pozi nga gwagimpa kati gwe genda olabe video zange nkadde wenatandikira nondabe nakati olaba nti bitamatama naye ebyobeera mukutoba kati wembabaddemu walewo nentuba kati manya nti ngenda kudeera omubiri gugweko okitegeera kuba ndaba ogeze nogejja ennaku zino olinga abeera mu jimu neno kwola olugambo lwewakola olina omuntu gwali okosezaako n'omutuuka ne Uganda nemwambalagana butoola n'omufeesinga nagaa ne Buladi wampisa bubi bangi naye ate mikwano gyange ani gwe wasinga okukosayo n'akitwala pasono Fibi temuzigatana kati Fibi Afakaima Avieta sima naye nga okusingira ddala Fibi ne Afakaima ne Michi Tasha omutegedde Kitasha alla oyo ajja nno wano mukube ebifaananyi naye shoot egwawo nga tuli mu kuyomba business kati ekirungi ekinnyumira oli tajja n'agamba gwanvuma gwe n'opemula wemulaya deno wansalako ekigambo kati oyo ye buli wansa deno wangamba nsiika kipusi simanyi koba musiriyafo otegere byebyo ebintu byange nti oli ajja kujjagambe nga naye kale kyamunyiiza ti nze omuntu yagraduatinga Makerere ne maama we no yajja waliwo bajja maama uye yangamba buno temwampeerera era temwaweerera mwana nakoba musiriyafo naye ate ze mwana katawo oli osabe bakumire siremera ku kintu nti kyogera nekikomaawo nga okitegeera kati Fibi ye twekubira nakati mukubira twogera naye nakiri eri yambloginga nokumbloginga nekyo kale wano twekubira Fibi nakola lisiti y'abakyafu naaba mu namba mmeka nakola lisiti y'abakyafu Fibi namutekamu mu namba 3 ng'ani namba emu baaliwawo oyagabadde banyige butta ebiwundu oyaga kukosa biwundu kati Fibi najja nakomentinga deno nzija mu bintu byebyo biki naye nga ate nonawonale Dubai Fibi ye muntu waddala era Fibi bebamu babatandika hot seat Fibi bebamu babatandika hot seat tobanza bakyali bange ate mbagala nnyo nze mwanze ali ku TV sibogerako nti oba nti mu bubi oba nti nteekawo mbeera nedda nze gwe soda olaba nsobola okwogerako nenkuwa platform omanyi lwaki mbogerako abantu bwotyo bw'ogamba nti ogaba platform kuba Nadija Kigozi yakubuuza n'ogamba mba nkuwadde platform ndikuwa olw'ensonga anonymously yes labayo kati nze nsobola okulaba nakati onaabulamu ki trend ngimutaddeko ntya ngenda kwogerako omugambo abaana balekodinge obeere ku Facebook page otambule mafuta gobompadde mba nkutaddeko era naye nga kyontiipyeko tekigenda vaawo obulamu bwange bwonna tekisobola kuvaawo olwensonga kati Fibi akolawo kola kute ali successful era Fibi nowaba bagamba alina ettaffaali lyange namuteekako neno lwokuba nti kati Fibi lwakuba nti ye ate yakigira n'atuuka time ekyamunyiiza nti yayaga oleeta ebya relationship
relationship ntuufu oba si ntuufu? Yali ayagalaye naye ng'ate nze mwana njagala nnyo building omuntu nga just oli kyaliwa nga terimulimu bya friendship it's my relationship crediting. Badde sibuuze yali ayagala mubeeko embeera gye muteekawo. Yali ayagala abeere girlfriend wange. N'ogaana emmere gye balese ku sowaani. No, just nze namula nga omanyi nze mulimu omuntu nga ojja beera good friend wange okitegeera nga tuli bakyali biki kati ebyo byagaana n'ateekako embeera kati ate naba wenziyankola ensi kale nakola ensobi nendeeta lisiti okitegeera kale bwe nakola ekyo kale negundi weyagalira ofunira chansi omutegedde ndeka teri balala bali outside TikTok balala bewakosa nga bali wamu politics wamu mu bukulembeze nga tebali waneno nga tebali mu bulamu bwa butaka. Ekisooka kya byonna nsingira politics. Lwaki? Singira politics singira tebinkwatako otegeera politics takwatako tebinkwatako politics nzitankwatako talina wankwatirako naye nga nina omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukulembeze wo muki? Muki? President. Mu byobufuzi. President. Walonda tewalonda? Saalonda nali Dubai. Okay, tewalonda. Omukulu bwatu butunyumizaamu tuwadde freestyle naye ng'ensonga y'amaanyi ssebo no Mr. TikTok. Mr. TikTok. Era oba olina ekizibu kyo kiroopawo. Ezo awards zabaddeko ku ekitereke ekyajjiddeko batekwabadde. Kwabaddeko kuliko kuba sinabifuna naye nga tugenda bifuna nga 21 awo ku Faizo wa cafe wabitiya Wandegeya Central Properties bampa oba bagenda kumpa nze nkimanyi bampa ettaka fuuti 5 kwa 5 jereri ne wabawo 5 Ds ne bampa waliwo ebintu electronics bingi bebampaawo bikyali mubigambo sinabirisiivinga naye nga nkimanyi ngenda birisiivinga n'ekirala emikwano zomanyi mwanjagala nnyo emikwano abantu mwe abandagala olya ddala Spice Diana Gatomudi Agatha Alahuma Pinky Minad wa Aviator bangi Ivo Official mwa abantu bandaga One Love n'abantu baamu abampita bakyali bagera bowe bali naye nga sibanene weyo ngoyo akuvaamu kunogamba naawe bemanyi mwa saga bemanyi nze katika nkubuleko mwene embeera eno gitwabaddemu kyanyambi kyanyamba nenzijja nemmanya nti kitegeeza ki omuntu omukolera ekirungi nti omuntu omukolera ekirungi asobola okupayinga back kyandaze nti nedda gwe wakikwata bubi no wakikwata bubi nti omuntu omukoledde ekirungi omubeeredde nze njiriddewo abaana abasinga omubiri awo okitegeera n'abasinga bankyaye. Export TV to the world.